munaddiini omubanja abeeko kyayogera ku bwana kyemalira mu Uganda kituufu naye ayogera kitono munaddiini ate naye munaddiini amaanyi agajja mu ffe kasala ba population ng'ekalubye nga y'amaanyi kimuwa amaanyi okwogera ku nsonga kimuwa amaanyi okwogera ku nsonga naye kakati Kazimba Mugalu oyagala akangaze kuki ayogere ku bibi gavumenti byekola kati kankubuulire nno kumanya olugendo lwawe lweyongeddeyo bannaffe abo abakakofiira wano Mungereza yafugawo wano Mungereza yafugawo ye nannyini bukristaayo wala osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero olunaku olw'Emmande ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi gwa May mwaka 2026 kubuzaako nti osiibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde ofudde olwaiza n'okusomozebwa okulala olwaleero Pulezidenti Museveni bw'asiibudde kabinenti ye era ministry zisigadde mu permanent secretary bo weebalinga baminisita naye babisiikirize buli ssaawa yonna odda ku listi todda ku listi nyina Jeno Bijirwa agenda kubuuza tandika okwogera ebigambo Jeno Bijirwa asooka obuuze ku bantu abatulaba abalungi mwe bali kubeerayo mwe bali kuwagira mikutu gyaffe gino tusanyuka nnyo nga tulabye nga mukola comment mu viewinga naffe kituzaamu amaanyi era mbagaliza show ennungi kale manyi gulo nakulayo ku radio yebusi oba ye Kamuli yejjinja ane nga omusajja kati yavudde ku radio tunamufuna leero olw'Emmande tunamufuna enkeera nakubirira ya kiro nakubiridde n'enkomawo mu mbeera yonna nina otuukiriza obuvunaanyizibwa bw'e Kampala yes yalutandike kusoma ya Kazimba Mugalu Bishop akulira ekkanisa y'abakristaayo ali mu Amerika eyo ne mu kyaki emu gye yagenze okulembera okusaba bafutusujja bamutabukidde abamuta muli wankwe akolagana n'omusajja n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo era ebintu byamutabuse kati otunula intaneti yonna kuliko akatambya ke bakuteke bali mu kutambuza no abantu manyi struggle erimu classes of people mulimu abasobola okuyamba direct n'abasobola okuyamba indirect kati sector ziri bbiri zetwapreservinganga mu struggle sector ya judiciary yesigeddamuzi nga yo tetugiyisaamu ggaali ne sector yaki ya religious leader banaddiini nga nabo tetubayisaamu ggaali olw'ensonga nti waliwo moment nga bebasalawo bebakutaasa mulamuzi yakuwa bbeiro waliwo moment nga bebakutaasa mu mbeera yonna mu bubi bwabwe ng'obalekera ekitiibwa kyabwe lwakuba ate ekitongole ekiramuzi kyambala nekyonooneka nnyo bo ne bafuukira ddala ba kaada judge ne bafuukira ddala ku mulamwa ne bakola ebintu ng'olabira ddala tebiriyo okitegedde kakati abo ne tubateeka awo kati struggle yonna enaakona etaatambule ogirabira mu management yaayo enkwata gye bagikutemu kati buli lwokwata Ssaabalabirizi wa Uganda Kazimba Mugalu atuula mu lukiiko lwa Bishop e Canterbury abamalayo n'omunafuya bwotyo nga goga omuvunaana jjajja kubeerako eyo struggle eba ekonye eba tenagyeraga kitegeeza kuti balina kyebawongerako bagikiriza wansi banaddiini emabegako eyo nga bagaidinga n'olutalo ne luzikiramu banaddiini Bishop n'ayogera emundu webadde tezikira nezikiramu olwa moral authority gyalina mu public ne kati bano baba bayisambuyisa ggaali kakati mu mbeera oba oyagala oba toyagala eyo struggle eyisa eggaali mu banaddiini naddala amaddiini gaffe 3 agamanyiddwa oba 4 agamanyiddwa
Obusiraamu, Obukatuliki, Obuprotestant, Orthodox. Okiwulidde eyo nze mba sigirimu. Kati abeebweru ate balabanga abongerako balaba tebakulimba ffe tuli ku ground kubanga bakutte n'obutambi obwo bo bennyini ate bano banasitwago be bali mu butambuza. Ffe tuli ku ground kyenjala okutegeeza munaddiini omubanja abeeko kyayogera ku bwana kyemalira mu Uganda kituufu naye ayogera kitono munaddiini ate naye munaddiini amaanyi agajja mu ffe kasala ba population ng'ekalubye nga y'amaanyi kimuwa amaanyi okwogera ku nsonga kimuwa amaanyi okwogera ku nsonga naye kakati Kazimba Mugalo oyagala akangaze kuki ayogere ku bibi gavumenti byekola. Kati kankubuulire nno kumanya olugendo lwawe lweyongeddeyo banaffe abo abakakofiira wano Mungereza yafugawo wano Mungereza yafugawo ye nannyini bukristaayo kituufu okitegedde ekyalemye Ben kyonuka okukwata ekintu wano yali Mukatuliki okitegedde nkitegedde Mungereza yafugawo nannyini bukristaayo ate gwe yabasindikiranga omusajja waabwe mumuyisaamu eggaali yali mu gavumenti wano Omungereza yafuga yali mu gavumenti Kanyone Kacaayi yasalawo obuyinza ani abukwata. Ben yalina amaanyi agatamanyi ga Kyagulanyi naye nga si mukristaayo naye nga si mukristaayo teyakikwata olwa Bungereza oganonyiga mapesa gayo yali emu yamulemesa mukristaayo Mukatuliki yali Mukatuliki so singa yali mukristaayo singa yali mukristaayo yali akimaze kubanga ekiddisaamu akalulu ka 62 61 bakola ki bekwata kitole okukola kalanzi ka UPC ne Kabaka yeka abakristaayo bekwata kitole nakuba Omukatuliki n'emmengo yali talina waatuula obwakatikkiro nga tabulya Omukatuliki Omukatuliki setup y'abali Abangereza ng'omanye ebyobufuzi biwanvu nnyo ng'ogyeko wano tugenda mu box tetusula biva ku ebyo waliwo abasajja eri kati bali biva bya boardroom kati olutalo lwa Kyagulanyi lweyongeddeyo struggle yeyongeddeyo ekyo mbabuulidde amazima kubanga gwe bonafuya agent we Canterbury number 1 oba osaaga kubanga ate ye Ben Kiwanuka ye yawangulako n'akalulu n'okubeerako mu ntebe n'agibeeramu ne batamuganya buganya ne bamunyiga amapesa ne bagimufulumya olw'okuba nti si mukristaayo so kati wano agent w'abakristaayo ate gwe bano gwe bayisaamu eggaali olwo olutalo lweyongeddeyo UK naye tuleri n'ebiraba leka naawe wano awali embasi ya wano ye 001 America 002 negani bano tebali serious tewali mulimu tebakulimba amanyi n'omusajja gwe naye nangamba nti Uganda y'Abangereza nkugambye tewaliwo kyawe wanvuye ng'ekyo kuba oba oyiwa kyabwe jjukira Obuprotestant bujja bwawukana ku Bukatuliki mu myaka giri egya Roman Empire bapinga bakola ekyabwe Roman Empire yali ekutegerera abantu awo wonna okitegedde Abangereza n'olugezigezi lwabwe nagana edda ssebo tojja tutegerera ne bakolawo ekyabwe under protest nefuuka aba Protestant wakati mu kwekalakaasa mu kwegugunga bakibuli ne bakola ekyabwe nekikwata nekifuna obugoberezi amagezi ago nti oli azze okulembera okusaba mumuyise mwegga butamanya mukwate obutambi mu busaasaanya butamanya mulaga abantu nti awo no mubi nnyo nnyo mu nsi butamanya ne omukulembeze tasobola bagambako omukulembeze waabwe kati wano mu Uganda obukristaayo biba busaba basabira abakulembeze simanyi wali gulayiko oli Mukatuliki nze ndi mukristaayo bwe tuba tukuŋŋaanye ku Sande waliwo momenti Reverend wagamba tusabire abakulembeze ne basabira jjajja direct
tusabira omukulembeze waffe General Kaguta Museveni omumyuka we ba speaker minister Saabalamuzi bani ba MP ba permanent secretary bonna babamenya babasabira paka ku chairman LC1 obukristaayo bwe buli mu government kituufu nato omukristaayo gwe bayisamu eggaali anti kakati tewali mulimu awo tebakubalira budde nze mbadde manyi nti awo balina kye bakola tebalina kye bakoze nze nkubuulira kubanga buli mwaka teekayo anti kati bamugyeko simanya ono gwemuyita kitaffe mu Katonda mulabe bamuyisizza mu USA nekiggwa kitya kubanga wano America teinaawo kigambo nga Bungereza teyogedde wano wo Uganda wa Mungereza kitegeeza ezimu ku factor ezikukwasa obukulembeze kubeera mu kristaayo wano nayo factor muri Uganda otherwise Milton Obote teyalivudde akokolo n'abukwata najja n'afuga wano kati nga bakkiriza Amini omusiraamu Amini yakaba bukabi ebyo tebyali byakunyiga mapeesa yategula buteguzi yagaga kati nzaliko na deploying entebe ku kisaawe Conqueror of the British Empire naga nyonyi ya Milton Obote tejja kuka wano kujja nga ayagala kufa ye yakiulawo buyozi nga body room tena bakutuula amma kwe kutuula mu British House of Commons mabegako ne bagamba why don't we opt for this young man Joel Senyonyi baye bamulabanga omukristaayo ate ngono president we mukatuliki kati kyekyo kakati abo betaaga era kakande simanyi kyakola kakande kelefo ye mutendesi w'ebyobufuzi KIU awo naye simanyi oba lwakire KIU I mean ku kitebe kunuupu awo y'omu ku basomesa musomesa wa ku ntiko nnyo naye nga yakakkana nnyo naye simanyi kyasomesa kubanga waliwo mu byobufuzi waliwo kye bayita conclaves political conclaves oba power centers obwenza buva mu regular English owa political science power centers ate oli owamu conclaves bwe bubondo bw'otalaba era nga conclave etuula neronda paapa olukiiko olulonda paapa baluyita conclave bakadina nti abo bakadina abo olukiiko lwabwe baluyita conclave ne balonda paapa naye omanye ebyobufuzi ebibeera omwo kati omuntu atamanyi kuzanya politics ku level eyo sobola kujjako gavumenti because eddiini it is a power center yemu kukikukwasa obuyinza eddiini it is a power center kyovulaba Bwana Museveni bo ebaali bakuba Idi Amin bazanyira ku ddiini Kazimba mugalo w'ebiseera ebyo bamumiza omusu mu layini yaki ya gavumenti ngati gavumenti yemusi abantu basobola okwegomba obusungu bweyongere nenga bali babinyate ate kakati bukudi bwakiyekera bukudi bwa lutalo ibi baga nti bayambalanga gundi uniform za maji ageggwanga ne baga ne bakola ebikolobero ne bakomawo ne basaasira baganda uzamula be government je tugaba tulwanyise fe tubagamba mujje mutwegatteko muli awo mugenda kufiira obwerere ng'abaana bonna babawa babuwala nabo sente zikukwasa obuyinza eddiini mweri it is a conclave ate bano tebagirabawo anti butamanya eddiini se twenda bwogibuusa maaso nze nange nali nzala wanga ndowooza tebalina kye bali naye sebo ovanga ku bantu abakuŋŋaanya abantu buli sande ng'abantu tebakoowa naye wamma kituufu ekereziya nejjula ng'abantu tebakoowa kitegeeza baba n'amaanyi kusaaga n'okusaaga naye walimu ezzalawo eryo nti ate balina kye bali abo naye wakibuli nnyo nga nange saagala kumanya
naye bwe nasoma politics of conclaves nemanya kati lyepesa libanyize lyabongeddeyo mairebi babadde batuse Masaka bazze eri Antonde nga bajja Kampala kati baba banatuuka ddi tebajja kutuuka nga buli kaseera baba baddayo tebajja kutuuka kati banaddiini olina bazanyisa mu mbeera yaki mu mbeera yakubategula kikyotegeeza mu linnya lya gavumenti kiwulidde opposition gwe bategula nkugambye nga capacity building a capacity building a capacity kyenva juzi nali njogera simanyi oba twakyogerako naawe nga nnyonnyola nga mbuuza ekibuuzo whether with the opposition we qualify to oppose General Museveni twali tukyogeddeko kati ebyo byonna birimu capacity obusobozi do we qualify to oppose him kubanga nakijja kuki nti omusajja yakwata abavubuka b'omu kiseera ekyo abayivu abazibu akayiwula bonna buli yamalanga amateeka nagenda bakubise emundu ey'ekiyaayi etaliko definition Besigye ne balekawo emirimu gyabwe Besigye abasajja abayivu abareasoninga kubanga nakijja kwogera kwa muntu kwe twalimu wali ku birthday ya Dr. Besigye omusajja omuyivu omuzibu ategeera buli nsonga kati zinabuuza ekibuuzo waba Museveni yalimba abasajja bano bonna n'abafuula irrelevant kati ye ali biki kuba bo si ba bulijjo b'amaanyi naye ono olaba yabamatiza kati ate ono ali waggulu waabo ali biki kakati do we qualify to oppose him nagwe tewawulira Kyagulanyi ng'agamba nti Sena General ng'agamba Sena General yali mutiitizi yaddukanga Sweden biki kati gwe Kyagulanyi mugambe afuneyo abaana aga 5 naye nga bayivu ku level y'abakayuule niwe wataba abayivu tusisinkane ku parliament asobola ayogere ekyo kyokka yakwata na butambi ng'agamba leero mbayiseeko ewayi 5 gokka abayivu n'abatali bayivu tusisinkane ku parliament asobola alabo baana atuusaayo wadde ababiri n'oli yakwata bayivu oli yakwata bayivu ate nga tabatwala gye bagenda gaba musaala nga tekuli byanfuna abatwala kutambuza bigere nenga tutewali nenga yali mumalirivu ebiseera ebyo kubanga omusajja kati nga Dr. Besigye n'aleka omulimu wa Gakani e Kenya najja wana kati jjajja bwe yali akyalwana banaddiini yakukutanga nabo era situla agenda azinyumya banaddiini babakyalira ekiro nemunyumyamu katubeere ffe abeesimba ku bwemupya eri wansi Saabadinkoni wa district akulemesa akalulu Saabadinkoni kubanga ogenda musinkana mu mirambo 6 mu field akuma omuzindaalo kituufu agukume ogenda mukola ki tewali agati wali budde bwakwogera byabufuzi wano ebyobufuzi tetubyagala wano twabakoowa abantu abo boogera ebyobulimba nakootinga bayibuli buli muntu ng'akiraba banabyabufuzi balimba gw'omulambo ne gukusala kyokka ngubadde musava abantu bayitiri gwasavubala ne gukamala obukamazi okiregedde nga gukubyeko gujjudde obukule bwe guti naye Saabadinkoni nakuma omuzindaalo ajja mugandula lye bwati naga tewali byabufuzi wano mugende mubyogerere eyo mukube enkuŋŋaana zammwe okiwulidde Saabadinkoni akulemesa akaki akalulu ka constituency ne kafa nze nkubuulira kigeza kakati onobakwata mu nkwata kati ffe ababadde mu field muganda wange ebintu bino baali twebuuzizangako kati gwomanyi kyekitegeeza archbishop oyo wa Uganda okumunafuyiza mu America kyagenda okukola kiri kimu kwekomawo e Uganda okuyita ba bishop abatwala zi diocese ezaki ez'enjawulo abawa instruction nabo bagende bayite ba district Saabadinkonis
abatwala zi district anti structure bwete bwetambula baba briefing sawa dinko nibayita abasumba baabo ababuulizi kakati bakugambe tewaliiwo wa opposition kudda mu kwata muzindaalo mu kyaki oba mulumbe ngafe tukulembedde okusaba balinda omusiraamu afe oba omukatuliki banaayogera ejaffe tebajja jjogererako kyagenda obbakola and it will happen ojje ngoze n'eggaali okoze otya akasajja mugandula kakwata omuzindaalo kagulemere kagamba nti programu eddako bannaye tugenda obudde bugenze mujja kwogera nga tuvudde emagombe abantu basaasaanye okitegedde nkitegeera kakati bakola ebintu byebatategeera bamanyi omanyi waliwo wetwasoma ku power andowooza kyali obuyinza byali awo bwebitu ebityo gwe watutusomesa ku programu bamanyi amanyi ga power n'obunene bwago power and authority bakimanyi kyekitegeeza influence anti eneeyisaayo etulaga nti omanyi kyogoba eneeyisaayo emanya nti kyogoba okikola ki okimanyi titwetaaga kutunulya bintu bingi kuba netuwa ekyokulabako ekya jimu okukeera okukulaga nti oyagala kusala ku weight ne buli wotuuka ssaawa 3 ssaawa 4 nga bamaliriza tuba serious kati eneeyisaayo etulaga kyonookola ki kyoyagala kati eneeyisa yaabwe eraga ki tebamanyi kye baagala kubanga Archbishop alina structure mu Uganda yonna ndoboga nti n'omunafuiza mu America kiki kyotegeeza kitegeeza bamesinze tewali credit yawo tewali tebakulimba era nze sinjagala okutegeeza baddemu bakole review balabe balina okunoonya Archbishop bamwetondere bakole bategekeyo n'okusaba okwenjawulo nga bagenze kwetonda naye tebayinza kumalako mu byabufuzi nze ngaamanyi society bweri kati tugende ewansi bambi ye wawulidde akatamisi bambi nga avuma omulunzi wo nakawulidde omulunzi namugamba nti mwampisanga mbizzi naye mbeesonyiwa soka tolina na buyinza bunkubira simunaga mbuyina okyali mubaka ekisanyi kyo tekinaga kuggwako onakumadde okwesiruwaza naye oba omulunzi yasuseewo ogamba oti omubaka palamenti onakumadde okwesiruwaza olina muvuma ekigambo ekinene tekiyisika mukamwa anti kakati owekitiibwa Nsibambi agenze ku likodi ekisooka ye muyivu yeka atulaze nti obuyivu bwe tebulina makulu ekyo kitegeeza tebulina makulu oba ng'omuntu zisobola ovaako anti zindako tebayinza kuleeta biiru eya sovereignty biiru mu Uganda yonna noba nga gwagiriko weka gwali ku kituufu gwagamba nti nungi nnyo tekiyinza kusoboka kitegeeza wabaawo ekikyamu kyenjala okutegeeza mu Uganda yonna Bwana Nsibambi yali ku sovereignty bill yagirabyemu yagirabye nga amatobuta anti agamba nti bafutu soja bana bali ebweru bavumanyo bannabyabufuzi wano kubanga mulimu n'akawayire era akabakwata aga nti oli foreigner bw'aba ali eri amukubira ekikopo yenna abakoze omusango waawo wano n'owebweru anti kakati bakola computer misuse act wano ng'era eyagala kuzibiza kuvuma ku net waliwo ekyakyuka likyagenda mu maaso waliwo ekyakyuka kati liteeka lyadde teriyinza kuwona constitutional court eri yabadde egenda dikuba erijewo because likontana nesemateeka it's a repugnant law ate semateeka agamba ye musuku mu kilozi 2 egamba nti semateeka ye supreme law. This constitution is the supreme law of Uganda. They shall have binding forces throughout Uganda.
and any other law which is inconsistent with any of the provisions of this constitution shall be null and void. Wagisoma sinjimanyi wagisoma kati sibambi yera kimanyinga nali kakati anti kyekugambye ti muyivu ye muyivu yeka akyasoose okubeera omuyungu awedde emirimu. Allahu akbar. Era nze nsaasira byasomesa bali mu kakiiko bamuleka kyalinga mbadde ngenda mwekalakasaako mba kubanga n'atendinga lectures yalinziriza sente zange bamunafiiza mu kakiiko bakantuntu bamuwadde lecture ne bamugaa ssebo wasomesa amateeka emyaka 10 n'egyo newandibanga kirasi ezimu wazibuuka ate nekirala tuwanga notice just ng'ozireeta n'ozijja n'ozitusomera naye katukusomesa n'awuliriza ne basooka ne bamusomesa kubanga ekisooka bwana Nsibambi alina obuzibu bumu tagendangako muligo battle talina ku record waali teyali ajunzeeko mata n'agiwangula ate omusango gwa Gaddafi gwayogerako ate those are contracts kukola ndagaano yali akola ndagaano n'omusango yalimu n'abeera lawyer ku bba kukola ndagaano ate Gaddafi yali awozeza musango ki wano yaleetawo project ono n'agitunulamu yaleetawo project ya housing finance national housing tropical bank okiwulidde okuzimba omuzikiti guno gwani ogw'Odi Kampala okiwulidde kati nibagamba basiramu ki basiramu bafe abayivu bali luddawo wano abasoma amateeka kuba basiramu abasinga be Saudi Arabia ngono yeka yaliwo yasoma ku luzungu lwe London ne bamuyita tunule mu ndagaano ezo nakuba enjawulo ye kakati oba wakola ki kyamaanyi nali lawyer wa Gaddafi ati yewana tetunaba kujja fa bamanyi obiyuwayuwa ebyo yewana tetunaba kutuuka omutuuka mubikubamu oyinza okungamba nakoze endagaano yali kubba wali kubanga sinayo keesi ye gyemanyi gyali awozezza n'agiwangula. Tulina emisango gye tusoma mingi nnyo tegiri mu Nsibambi. Tulina constitutional references nyingi nnyo baziyita case laws eziri ku record okuva mu gyenkaaga okutuuka olwaleero talina nti oba yawaaba oba yawolereza awaabi bamuwa instruction never tekiriiwo. Olw'omusango gwagira Dikaruhanga versus Attorney General Bwana Museveni yali alonze Ssaabalamuzi Benjamin Odoki ng'emyaka giweddeko gwali mu constitutional court tagulimu ate baga nti yali mu kubalo ya Dr. Besigye mu biseera musango ki 2011 guno gwa ndoze yamukoleranga ndagaano za gula mataka wali e Kasangati nga kanso jangu kuba yakagula obuguzi awo Dr. Besigye tenamala mu myaka 3 awo nesi royo nakola opening remarks kugambye emisango gye tusomako talimu tetulina we tumusomerako omusango tunyefunza Major General tunyefunza versus Attorney General. It's a landmark constitutional case. Talibu. Au kamuzinga amazimu struggle ni miaka 25. Nsibambi struggle kujibeeramu. Agibaddemu nga mubaka wa parliament. Are you sure? Ekisanja kimugomba wa parliament. Era agibaddemu kitundu kubanga n'ekisanja takimazeeko ng'akyagirimu. Neje no bijirwa leka nawe. Anti nkubuulira olw'ensonga wa appearinzeeko. Mbonezi people powers ze mwatandika y'omu ku baali bafanda abama. Mbere yakwata 1.5 billion n'agibawa wali. Tekisoboka naawe 1.5 billion nga lwaki yamala kiyazimba kalina ku kitebe kya FDC gyalinga vice president owa Buganda. Mulimu ebintu byolaba nga tekisoboka nga kirimbo nga kirimbo kyennyini olina omukazi ow'empeta mbu ate avuga lava 4 nti ate waguze compressor n'ogigulira enankanyi owebweru waguze akaboksi ka $800
n'okagulira owebweru olaba gye kiri kati kyogamba byonna byonna byatugamba beera alimba tekiriyo nze nkubuulira ebya people power bibaddemu ate ebyo mbinako authority okiwulidde abantu betwaleeta nga bafuna omusaala n'abataafunanga basenyonyi be bajjira ku musaala oba ezimu kuzaali zibasasula zaali zansi Kyagulanyi yasasulanga senyonyi oyo emiliyoni ezi kwogerera lutalo ffe twali kwalaali twajja piga twende kintu ekinakwata tujja kulya so 25 gyogerwa mbu gyamaze mu opposition nakyo kisi kitu kubanga gwe njagala ombuulire mwaka ki 21 22 26 yali mu practice ye olwo ng'ali Makerere asomesa mukozi wa gavumenti omusomesa we Makerere osaanye okitegeera abeera mukozi waki wa gavumenti tokkirizibwa kugenda kulala byabufuzi ekyo 10 n'emeka awo tewaliyo kati aba akyali e Makerere bw'ati 26 2016 ne tumuwa omulimo wali ku KCC nga chairman wa District Land Board mu gavumenti ya Haji Sebaggala era nawo obeera mukozi waki wa gavumenti kubanga eri KCC kitongole kyaki kya gavumenti oyinza ogenda kulala n'ofumula ebigambo tekisoboka kitegeeza alimbo kakati struggle eriwa eri luddawo era awo yajja sente awo empitirivu ebyapa 15 n'okusoba bina mu era tuba kubanga tuli mu gavumenti erwanyisa obuli bw'enguzi yali tavaawo weyayogerera ekyo kyennyini kubanga wakamala okubeera chairman ow'akakiiko k'ettaka ly'abana Kampala wakavaako omwaka gumu ng'ogamba olina ebyapa 15 mu kibuga wakati lutakwata gwe tuba tulikwataani era okuba gavumenti y'abazungu singa ali ku university bulungi nnyo kitegeeza 25 alimba tabeerako mu struggle mu myaka 25 nze nkuwadde breakdown weyabeera lekicara wali obeera mukozi waki ne pension yafuna akyamufuna kati yali tayalinga pension wamufuna atayinza okwogera nefe babigirwa okitegedde wano chairman wa District Land Board nawe abeera mukozi wa gavumenti navuga paka 2010 emyaka gyakoledde gavumenti gisinga emyaka gyabadde mu struggle butereevu talina moral authority according to me kubanga obaddewo naye according to others bamulabanga agize eki abaddewo naye bino by'okusinkana ku street ne twogeramu awo noga DP eyo kyali kibiina kyaffe mukikuume tutwakyagala nnyo n'otulaga nti olwo oli mu struggle naye nga gwe buli mwezi ofuna tekiriiyo abantu ababadde mu struggle wano bemmanyi Mukaakwagi baddemu Kenneth Paul Kakande okiwulidde bamabikka bajje baddemu tombuzaabuza abantu abadde mu trenches kubanga bulijjo mbuuza obusungu ku balonzi abujjawo abo baba bakuwaddeko ekisanja era owekitiibwa Nsibambi yali awabuddwa n'okuwabulwa nti engeri gy'olitayalinze emirimu gya gavumenti beerawo obubeezi nga musajja mukulu tojja mu elective politics kubanga attitude yo tesobola abantu baali bamuwadde amagezi ago ko ye nedda nawaliza 2016 najja 2021 wasooka okwesimbawo wawangula 2021 nakubisa ekipande nawangula wayakozesa sente nyingi yali azirina kuba District Land Board yabulwako ebisanja bibi ngamba tina okufuluma woofiisi mbu yali aganiddewo yakwata bisuubisebo bwebamufulumya ofulumya oluggi baali bagenda lukutura anti eyo ofiisi nsava nnyo temanyi na minisita ofiisi y'ettaka ey'e Kampala anti disimolemu ey'e Kampala ya mutwalo gwa $. Actually ya mitwalo 10 ejja $. Disimolemu kati ndowooza otegedde
yali agande mu office olugi bamenya lumenye ne bamufulumya okitegedde kakati alimbenge ya abantu abalala eyo nga tetuliyo bwabadde mu sitoko tabadde n'olwensonga eyo abadde struggle gibaddemu kuva 2021 ate nga yakigagga avuga benzi ya milioni 4 n'okuduuladuula adulukuka nnyo adulukuka era bw'ogendayo ng'enjala ekuluma ayinza okugamba agagambo agamba embwa yange teyafunye byakulya ate babijja kugundi awo naye nga gwe weetaaga emitwalo ebiri nkugambye bw'ogendayo nga oyinza okweta mu ensi eno noga Katonda nze wankola ki kakati abaddeko mu kisanja kubanga yatugamba nti yatandika okusinkana jjajja mwaka ki teyagamba last year naye yagamba guno gwe yagendayo gwe emirundi 3 agambye yabadde yali yakamulaba emirundi egi 3 kati katumubale ku mulundi gwe yasooka omulaba bakati ebyaffe yali abivuddemu ebya struggle naye ate yabadde yakigagga anti kakati omulundi gwe yasooka okulaba jjajja oba yamulaba bbiri katugambe nti yamulaba 2024 yali akivuddemu semyaka gyena oba 3 gye yamala ku ludda oluvuganya so ebyokugamba mbwa 25 si bituufu nze nkuwadde breakdown osobola okunkyala tabeerangako olwoya wa Dr. Besigye agenda wali kubba n'amuwuliriza omusango ogulabayo election petition mu Supreme Court eya 2 meka eya 2 kitegeza tabeeranga kuliko disimulaba mu election petition nja kweyongera okukebera ndabe naye engeri gy'owolereza tosobola kuwolereza muntu wa opposition nga toli musomese mu institution ya government tekisoboka mukyala wa Muwanga Kivumbi bwe butajjanga looya kuba naye munnamateeka ku musango gwa bbaawe tekisoboka conflict of interest kati tineteeka nsibambi lyalemerako ennyo ate President Museveni mu baluwa gyawandiika agamba nti bannaye bano byeboogera nze si byebyo bye na-initiatinga mu kabinenti ate yalaga nti akibaliisa buliisa ati jjajja ye muna byabufuzi kubanga jjajja yabaza ekintu eki nti etteeka ligaaniddwa public eriganye institutions conclaves ez'enjawulo ziriganye interreligious council zirikubye ziki zirikubye agabinjabinja ag'abakyala galikubye kyekiddako terina kyerigenda kukola ye nakola tactical withdraw kati bano abajegabo ne basigala nga baleeza olukoba yakoze tactical withdraw kuba yetasembera mu ekyo n'agamba katukizimbe bupya kati kiba kireka wansi bambi abadde agamba tuwadde omuntu abulirayo mu ttaka tewaliwo kirala yapapa mu bantu bonna teyalibadde wanansi bambi kutugamba nti kati akola ne jjajja mu bantu bonna kubanga mugagga si njala nti ye mututte si njala abalonzi ne bamukuba akalulu si yasoose abona abatalyangako waliwo ffe abatawangulangako wakazimba weetaano ne tuwangula alowooza nze ndi musiru simanyi buwomi bwa ssente so yandibadde akakkana kwegamba yalibadde muntu mulala naye si onalibonsi bambi kubanga ye Katonda yali yamuyamba nti obulamu abadde investor abadde ku high level okitegedde so mweyo embeera talina kyatugamba so ne President Museveni yamwemasudde naga nti bannaye kyeneinitiatinga mu cabinet si kyetteeka lyenali initiatinga lyali ddala nnyo era ayinza ofuna obuzibu yandiviiramu awo ku lisiti yayinza obutafulumirako ku cabinet lisiti yandiviiramu awo naye nga bana baba bamukoze bubi nnyo nga maze n'okwambala essaati ya yero ayinza omalira mu biboodiboodi eyo ebitalina buyinza buli awo biboodi bya Naakanyi Opportunities Commission eyo tebirina budget
Payigana baba bamukoze bubi. Owulidde? Wakati njogera gy'abadde ayogeramu ayina njogera gy'ayogeramu kukola mityawo n'agamba naye munakola mutya lijja kuyita era tugenda kuliyisa etteeka mu bakadama temukaba kuba tewali n'omu asobola ku affordinga kuweereza miliyoni 4. Ffe tetwagala ate atusiruwaze naawe. Ekikulu kiri nti etteeka ligamba nti munnayuganda afuluma eggwanga yenna afuuka forena. Full stop niyo tukoma ku ekyo. Libateeka ki? Ni bwe tukoma ku ekyo kyokka. Naye nga munnamateeka omugundiivu ekyo kyawagira. Kwegamba era bannaye sajja bawana ebyobufuzi bibazannya. Naye Kaseya yazimbye ennyumba yagambye agitaddeko bakalamojja n'embozi ziri ezitasaaga. Bannayuganda kyana kyabeetaaza n'ab'emawulire kyabeetaaza. Ebyo tebiina makulu. Omuntu yenna kasita atuuka ku eyo level ng'omanya asemberedde okufa. Ng'omanyi kye kitegeeza okuba nga tokyalina mikwano gitero. Tujja kukwatagana olwokutaano. Waliwo abadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne General Bijirwa Moses tugenda kukoma wano tujja kutandikawo olunaku olulala kuume.